It's been a while, guys. Mugamba mutya mwabali kusiiba and saba Mungu akirize ayanukule Sala. Nalabye ekipapula ekigamba gavumenti y'eggwanga lino ekkiriziganyiza n'abakola ku by'entambula ey'ebidduka okwongeza ebisale by'entambula. Kwegana entula neewuunya ekika ky'eggwanga kye tulimu n'abantu abatufuga nga mukwasa ennaku actually mwe bennyini mwetaaga kusaasirwa nga ffe tetunneesaasira. Buli kintu kirinyisiddwa to the point nti gavumenti yeekomitinga nekkiriza abantu abamu bongeza ebisale neetayogera n'abantu basasula muntu wa bulijjo bakozesa muntu wa bulijjo wa musaala kumwongeza musaala. Fees zalinnye, mmere yalinnye, ebizimbisibwa byalinnya, rent baamwongeza, transport yalinnye, naye omusaala gw'omuntu wa wansi tegulinnye. Niweebuuza lino eggwanga tuli mu ggwanga ki? N'owulira nti no minisita yasuspendinze baasi yassa abantu naye tosuspendinze bantu bakola nguudo mbi, tosuspendinze kampani zirya ssente za gavumenti nga tezikoze enguudo zituuse ku mulembe. Wabula no suspendinga kampani ya baasi eyo for 2 weeks. Kwegamba ntula n'enfumiitiriza ne neebuuza ddala lino eggwanga ani atuloga lwaki, ani atukyawa, ani atukolimira, ani atukunamira okutuuka ku point eno. Ensonga enkulu ezituluma gavumenti tezadressinga wabula yadressinga ensonga eya bulijjo n'omwana omuto gy'asobola okukwasaganya. Mukkiriziganyiza n'abalemigibwa n'example abayutoda bongeze ebisale bya taxi, abaana bagenda kudda ku masomero, amasomero gatugamba abaana bayingira tebabanjibwa naye asasula fees omusaala tegunnalinnya, but you're busy saying nti bongeze and you're very okay like nemugengane into agreement nabo tukkiriza mwongeremu ssente bwe ziti. Lwaki temuvayo ne mulangirira tuno tuli mu economic crisis? Because this is clear. Kirabwa nayonka. Muveeyo mugambe bannange eggwanga liri mu katuubagano mu by'ensimbi buli muntu asobole okumanya ekiddako tweyiye. Osanga n'abantu bangi amabanja amangi banaatusonyiwa. Ne batusasira gamba Uganda since going bankrupt katugisasule katugisonyiwe bino bigwe. Eggwanga liri ku bikukujju. Gavumenti egenda mu ndagaano n'ababongeza ebisale. Gavumenti y'emu ekwata musigansimbi omunaku nganze n'emuwola obuwumbi n'obuwumbi akole project emyaka negitambula nga project tekolebwanga nga project eri awo like an insult. Nga it's a komanyoko project. It is an insult. Gavumenti y'emu ekwata ekyobugagga ky'eggwanga emmwanyi nezitrustinga mu ngalo z'omugwira atamanyi na mmwanyi butya bwerimu butya omuntu byayitamu eyo wansi. Kwegamba mutrustinga mutya abantu musinziira kuki? Kuba njagala mbimanye nange ntatuka okwefaako musobole okuntrustinga nga nzizo bagamba nti ndi investor. Lwaki temukwata bannayuganda bazze balimu emmwanyi ne mugamba oke katulondobe mu bano mu bitundu mu bitongole bino tubeeko be tukwasa okuzza omutindo gw'emmwanyi waggulu? Why don't we do that? Lwaki mutrustinganga nnyo abagwira bano? Ani abagamba nti buli mweru mugezi oba buli muzungu mbw alina nnyo oba ategeera? N'otunuulira baminisita b'eggwanga nga batula mu parliament badifendinga ebikyamu mbe mubalinde emyaka wegiggwako gye twagamba projekiti nga tekoleddwa tubimuggyeko, wabula nga ssente y'omusolo egenda just because gwe waliyako commission yo. It is all about you guys na bibuto byammwe. Eggwanga lino liragawa oba lyalagawa? Kubanga si liragawa, lyagenda linaatera kutuuka gye liraga. Buli kintu kiri ku bikukujju naye nga abakwatibwako mulaba, abakwatibwako mutu abaani nga temina kyemukola ky'amagezi kiriwo, wabula ebyekisirusiru ebyo ebisinga okukolebwa. Njagala okuyozayoza bannamawulire olw'olunaku lwammwe naye ne mbajjukiza ekintu kimu, bwe mutalibeera ttiimu mugenda kkubwa mpaka kufa.
ebyo tutagala kyelaboratinga ko mugenda ne mulope emisango mu kooti omusirikale eyakuba bwakuze bali nakuwa obukadde bubiri nolaba obukadde bubiri bungi nnyo essaawa eyo omusango n'ogujjayo bw'omala ogujjayo ate tuba tukoze press conference ne muvayo ne muwoza baatukuba tuboogerera tutyanga nammwe wennyini mweryamu enguzi mweryamu tuboogerere tutya like seriously so buli amanyi nti weeryamu ssente tukwagaliza kibooka ennungi n'okukumenyaamenya okulungi naye otuyambe baba bakuba oba bakumenya totuleekaanira tutuleekaanira tuleke kaabira ku bbiriza ezo mpaka lw'onoofa nudidde project ey'emmwanyi mugikwasa feriya omukulembeze w'eggwanga lino yatugambye omugaati ogubanga gwa bbeeyi tudde ku muwogo muduula naye era tweyanzizza okutuduulira sawa omukulembeze w'eggwanga lino ntwala omukisa guno okutegeeza ettaka we twalirimidde muwogo bajjajja ne bajjajjaffe kwe baakulira kwe balina ebyapa olwaleero omugwira ajja ng'alina ekyapa ekikadde okusinga ekyabajjajja abo abaaliwo naye nga tannaweza mwaka mu Uganda era gavumenti yo terina kyekola abakwetoolde babanga balaba amawulire nga bakuloopera ensonga ssebo omukulembeze w'eggwanga lino Uganda muwogo tumusimba ebitooke tubisimba abasajja be baba batwala ettaka bakibba ttaka ne babisawa ne babireka ku ttaka ssebo twagala kubuuza kubanga n'ebisenyi bapangisa bipangiso olina okuba nga olina ssente nze atalina ssente zigenda pangisa kisenyi nga n'ettaka baalintwalako muwogo mulime mu nguudo za gavumenti oba mulime ku paalamenti oba sina kindi mutwale ku state house eyo yeggwanga mwensibuka Uganda njagala okwebaza ku bakulembeze kubakiise abamu abalina kyemugezezzaako ne mulaba nga mulwana ne mubuuza ebibuuzo ne mulambula pulojekiti ez'enfu ssente y'omusolo weeyiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala okugezaako mulinsomebwa mu byafaayo nti mwagezaako owange nawulidde nandutu alina blood clot ali mu ddwaliro ono yali afuna emundu okuva ekalamoja quick recovery nandutu Uganda olemwe nkomyewo bubi nnyo this time round ekiba kibe tugenda bakomitwe bantu mmwe gino gy'emikwano pima mu mikwano gyo olondemu ani alina okuba mukwano gwo banka y'ebyamba byo gwe kennyini gwalina okukuuma ebisumuluzo byayo oba nnyoko eyakuzaala mukwano gwo oba oyo gw'oyita mukwano gwo asobola okukuuma banka y'ebyama byo ng'era amanyi akuuma ebyama bya mukwano gwe bano baaliko ab'emikwano twekisize yaddawa kurombi ani musobya aji omulwadde aji yakusiga akawuka olina siriimu Styra olina siriimu ekyo nkiddamu Styra olina siriimu tuveeko tutwesibaako tuweefula nti oli mulamu nga ffe Styra nkiddamu ogusembayo mweno vidiyo olina siriimu togenda kijjako Styra, I can swear on my dead mom, my kids. Styra nze nakuweereza wa Dr. Namanya Mildsme okukebera nakujanjaba. Styra teweegaana olina akawuka kasiriimu tokyegaana so togenda kulowooza ng'ogenda katusaako you get away with it. No, you have it. Tekigenda kuvaako ogenda kufa nako. Ombi ani musobya Ita ayina abasajja abo abamuzinanga nga ndaba abo Onyango kasirye gwanga nekisajja kya Bukedde ekya kamera omukwasi wa kamera ogamba Masembe nga azina liita nga n'obusente obwavudde mu pijama party
atwala Onyango yazina lita kagwa. Onyango Gareti nze siwayiriza ekisajja kyamuzinira emabega mu motoka yange. Masembe yazina lita mu motoka yange emabega. Tukwata lita tumutwala ewa anko wa Angela. Anko oyo omumanyi Yakasirye gwanga ng'azina era nga kasirye gwanga oyo mumulabirawo omumwe obwo obuswiri yali yazina liita. Mukwano gwo asobola okubeera ng'alinga omu ku bano, oba mukwano gwo asobola okukweka ebisumuluzo by'ekyama kyo. Bano baaliko ab'emikwano. Osobola okukeera ku makya nga oyo gw'oyita mukwano gwo nfanfeewo gwe wazza mu kyama n'omubuulira ekikuluma nti muganda wange nina ejjute lyankwata kabina, muganda wange nina ABCD, okimanyi nti nina ddiru gye ngoba. Omuntu oyo n'agenda n'abeera ensulo y'amaziga go, kubanga bano bombi buli muntu alasizza ebyama bya mukwano gwe nga mu butuufu babyeruulira oba baali bonna nga bakola ebintu byabwe. Yensonga lwaki mbuuzizza ani musobya, ono ayogedde n'oli n'ayogera. Nze nno Eddy Messiah nga sinnaba kubabuulira ani musobya, njagala mbategeeze abantu bonna mu nsi, abantu abasinga okubaleetera amaziga y'oyo gwayita mukwano gwe, gwatuuza mu mmotoka ye. Era nga bano oluusi nga mwambala n'olugoye lumu oba musula mu nnyumba emu, y'oyo gwe weesiga n'omutwala ku mulimu gy'okola naye bamuwa omulimu. Era y'oyo gwe weesiga gwe wayamba okufuna visa n'omutwala mu nsi mw'oli. Y'oyo gwe weesiga gwe wawa kapito yejje mu mbeera embi. Era y'oyo gwe weesiga n'omuteeka mu kizimbe kyo oba mu nnyumba yo. Y'oyo gwe weesiga n'omulekera abaana bo oba akuddukanyiza bizinensi zo omuli okugula ettaka n'ebirala. Yakukaabya amaziga. Kizibu nnyo omuntu ow'ebbali atamanyi Eddy Messiah okubeerako kyanjogerako, okubeerako embeera endeetera amaziga gyantuusaako kuba batamanyi. Omuntu amanyi yajja okugenda eri third party amubuulire ABCD, omuntu oyo naye atambuze bye bamubuulidde. Eddy Messiah mbeere ng'olwo nfuuse ekipapula. Eddy Messiah emyaka gye mmaze temuwulirangako ku kintu kyonna kye boogera ku Eddy Messiah ng'oggyeko bano nti musiiwuufu, munnakyalo, simanyi alina amaalo, simanyi anywa oluugi, ali akawunga e Bulaaya, simanyi aliroko. Tewali kirala kye mwali muwulidde nga banjogerako, kubanga emikwano gyange nkozesa akasengejja k'amaanyi okufuula omuntu nti mukwano gwange. Nange nina emikwano, naye y'oyo asobola okumanya ABCD ya Eddy Messiah n'agisirikira. Nga nze bwe mmanyi ebintu by'abantu byensirikidde, wadde nga tusobola okukyankalana n'omuntu oyo naye mbeerako w'enkoma. Wabeerawo bye ssinza kwogera mu public kuba oli abeera yakwesiga n'akubuulira ekyama kye
bwe mu breakinga beerako wookoma tuwekisize abeere mu mutima gwo. Ennaku ezo mwalaba omwana omuwala yali mu interview ne SB4, omuvuka mwita SB4. Omuwala n'agamba nti boyfriend we yamugamba agenda asala ebisumuluzo, abbe ebisumuluzo abimuleetere babisalemu kopi. Omuvubuka ono agende wa maama w'omuwala nga beebase babbe buli kimu, oba sinakindi maama bamutte. Olabye omwana w'omuntu gwe baali bayiseemu batte nnyina bamubbeko ebyobugagga. Ebintu ebyo byolaba bye batubbako, amamotoka, ebyapa by'ettaka, bizinesi bazikoze batya, omuntu akuli close yaba akikubbyeko in actual sense. Ajja wano n'akwesesezaako n'agenda n'afuna bannyugunya n'ababuulira nti omusajja ava mu banka ava ku gyo $25,000,000. Oba oliawo ababbi nga bazze nti twagala $25,000,000. Neweebuuza n'ababuulidde wa mu banka, omu banka tamanyi wensula. Mukozi mukwano gwo gwennyini agenda okukuguza ettaka, agenda okukuguza emmotoka, oba ng'ogenze naye ne mwewula sente za bizinesi, akumanyi yakuleetera ebizibu. Omusajja gwe bayita Eddy Sentongo M5 munnamityana munnange, era yaliko boosi wange eva boss. Omusajja yamulumiriza mu kkomera ng'akubye green hard, eyali bba wa bad black, yali mukwano gw'enfanfe nga bambala empale emu, yamugulira n'emmotoka ku ssente ze yakuba, basula mu nnyumba emu n'abawala bakwana be bamu. Yes, omusajja oyo yoyo gwe mwalaba mwannyina w'omukyala omuyimbi gwe bayita Queen Fatija. Kaakati wenjogerera ye muko wa Honorable Nsereko. Oyo omuvubuka ye yalumiriza Eddy Sentongo, naye nga baali basula mu nnyumba egi, mukwano gwe yakutta. Badi Black ebbanga lya serving eruzira, abaamulumirizanga beebo be yawa ssente ze n'abateeka mu mayumba n'abagulira emyenge n'abatambuza ne bagenda ne bakola zi pikiniki. Akumanyi gw'ogenze naye okugula ky'oguze yakuleetera emitawaana. Omusajja gwe bayita SK Mbuga, okumusiba omukwatirayo mu bawalabu ne bamuleeta e Sweden. Omuntu eyamusiba yali mukwano gwe nfanfe, oba kiwulira, bamuyita Kim Swaga. Oyo baba Bad Black, kati taata w'omwana Bad Black, nga yamugulira n'emmotoka n'amuwa kapito n'amuteerako n'ennyumba n'amusabira visa ogenda mu America, n'amuwaako obujulizi n'amuyitamu ne bamusibira mu Buwarabu. Lwaki mbabuulidde ebintu ebyo? Nti bano bombi beemanyi nga bamuwulidde ebyama byabwe, naye nze omusango ngusalira liita kaggwa. Nze ndi ttiimu liita kaggwa 100 ku 100. Lwaki nsalira liita kaggwa omusango ate nga noono naye ayogedde byayogedde? Kiri ekintu kimu nti ku bantu ababiri kubeerako aba aswala. Liita kaggwa lecturer alecturinga mu university e Bungereza. Liita kaggwa yasoma ebitabo okubula okubimalayo, era singa yasoma ekintu kimu singa kati dokita oba professor. Ne Liita kaggwa alina diguri 3 ne diploma 2. Liita kaggwa alina abakozi bakozesa abawera
ekikumi oba abasukka ekikumi kuba alina agency erabirira abakadde n'okwera bwe bayita baswipa nga bwolaba state council abeera mu state council alina abantu bakolera obulango obuli signed ekitegeeza Rita Kaggwa alina image to protect omuntu ng'olina image to protect tebasobola kusanga ng'olwanagana ne bad black atalina kyaswala kati yensonga lwaki omusango ngusalidde Rita Kaggwa Rita Kaggwa aliwo abantu be bamusanga ng'ayombagana nabo ensi n'etamunenya bwe basanga Rita Kaggwa ng'alwanagana ne Eddy bagamba bwe bali mu kiraasi y'emu naye basanga Eddy Messiah nga nwanagana na emusiriki nze nja okuswala kuba beebuuza ku mwenna ki ekibagatta oli munywa shisha gwe tonywa shisha oli mutamiivu gwe oli muzadde oli spamudona nga tewali kitugatta nja kuba nswadde bwe bansanga nga nwanagana n'emusiriki kati Rita Kaggwa bwe bamusanga nga alwanagana awanyisiganya ebigambo ne mukwano gwe ono omusango ngusalira Rita Kaggwa era Rita Kaggwa nkwegayiridde wanswazizza oba wanswaza njagala gwe munnayuganda omanye Rita Kaggwa ekikirawo omusalira omusango nti waliwo omuntu ayagala okukuyimukirako abantu bamumanye ate igwe n'otokimanya naye ng'ate oli mukazi muyigirize okubula okumalayo ebitabo kitegeeza Rita obeera sello ku grade y'emu noono mission ye yo negguka ekituufu kyeki Rita kyandibadde kyakusirika oba okitegeera ekintu kino kiringa ekyokugamba nti omulalu akasuka amayinja kkubya ejjinja naye bw'olonda ejjinja mwenna mujja kuba balalu omulalu bwakukunamira naye nojjamu empale gwojja okuswala muntegedde Rita si yeggwe mukwano gwa Eddy Messiah era nkwegayiridde njagala oli Rita akademiya njagala oli Rita alina abakozi bakozesa njagala oli Rita lekikyala maama w'abaana saagala Rita ayombagana mbu simanyi ne bad black namasolo balanga bad black ku mazaalibwa ga ku pate y'amazaalibwa ga mwami Muhoozi ne bamulanga bannange serebu waffe bad black namasolo n'atulika n'aseka n'ajja ku stage nga musanyufu omuntu atasobola nakwawula nti banvumye nenkusanga nga ate olwanagana naye oba oswala Rita Kaggwa ekyokulangira omukyalo ono nti alina siriimu gwe mulagirire wa musawo bamujjanjabe ng'oli yakubuulira ekyama ki eyo nsobi wandirese oli n'akulirako crap yenna gwekyo n'okyasirikira nga akademiya n'otomulangira kubanga ekyama gw'okimanyi omwana omuto bw'obeera ng'omusitudde ogenda ku pati okubya essuuti yo oba gomesiyo omwana n'akuloogera oba n'akufukira oba n'akupamira oba n'akuddukanira tosobola kukwata mwana oyo n'omukasuka eri kulwokuba akupamidde wabula omuteeka bulungi nnyo wansi neweerongoosa engoye n'ozikyusa Rita Kaggwa kye mbadde musuubiramu abantu nga bwe bati abakwate nga babbebi kubanga bebi aba tategeera akyamuka bamise ku Facebook alaba kuliko abantu naga ne Rita obadde ku TV bakukyaziza ku TV interviews ozikoze tokyakyamuka yensonga lwaki nsalira Rita Kaggwa omusango ono y'omukyalo omulala yawangudde
kubanga yayombye ne akademiya bawanisiganiza ebigambo ne akademiya Eddy Messiah leta kagwa kikulidde